Besigye yali tasobola kuvaayo ayatulire abaali bamuli amengo nga Banandala Mafaabi nga ba Amuriat si yaleta Amuriat kati Bobi Wine nga bwolaba ngo buli omu katayogera eggaali yabyogera ne Katikkiro ayogera eggaali ne pulezidenti wange omulungi ajja kwogera ku ggaali kubanga kati eggaali kyeki mumukoperako kati omuntu alina amaanyi ago aleeta ekintu nikifuuka engero mu society tomuzanyisa kati saawa zino politics wa Bobi Wine na ye gwe bayita n'amwatulira kati Mpuuga n'obwokora otya kubanga bweba wasisinkananga bali mu gavumenti wagendangayo nga muzimu nedda bakulabanga kati golowooza tibabyogera n'ekyokubiri saawa zino ekikukankanya omusajja yategeera ddi ngu nze nasibisa abaana kubanga gwe weebuuze mwali Kalangala gwe nga leader of opposition mu kiseera ekyo Nuupu etadde NRM ku Kazito gwe nga leader of opposition Mpuuga lwaki tibakwata gwe kubanga ba Machete baani ba Eddie Mutwe Nubia Nili tibalina kyamaanyi ekibasobola kussa ku gavumenti lwaki tibakwata Mpuuga bakwata Bobi Wine batuuka abantu bekalakaase wafa abantu lwaki tibakwata Mpuuga okitegeera kati n'obwokola otya omuguwa guli mu bulago bwo owulira jo wakoze press conference noyita Bobi Wine Yungwe kweri naye Yungwe yakufula leader of opposition believe or not CV yo eriko omukono gwa Bobi Wine kati Mpuuga ensi yakuvaamu kubanga kati Mpuuga we wawagamba wateesa mukuzika kwa Segirinya wagamba wateesa wayogera ne nabo mu gavumenti balyuke badire mu Segirinya gwe wari oyogera ngani oledo musango gwali mu kooti wasisinkanaani jajani gwe wabyeyogerera kati kamakuba katandaaro kati muva mu byamanya bakute Eddie Mutwe kati muva mu kumulamu abakibi nedda esonga eringu bakwata abantu batya gwe nga leader of opposition ate gwo kirimu Haleluya nabagamba Bobi Wine ajja kubatawanya mpaka mukkiriza kati alese trade empya akubuulirirawo wali ekitabadde mu NRM yange kati buli omu ataakinga Bobi Wine agamba kati muvudde ku Museveni mulumba Mpuuga ganuukirize Besigye Mama Mbabazi nabo opposition abalala abanene baali tibalina mugongo ogwogera ku bantu ababali amenkwe kati Besigye yali tasobola kuvaayo ayatulire abaali bamuli amenkwe nga Banandala Mafaabi nga ba Amuriat si yaleta Amuriat kati Bobi Wine
nga bwolaba ngo buli omu kati ayogera eggaali yabyogera ne Katikkiro ayogera eggaali ne pulezidenti wange omulungi ajja kwogera ku ggaali kubanga kati eggaali kyeki mumukoperako kati omuntu alina amaanyi ago aleeta ekintu nikifuuka engero mu society tomuzanyisa kati saawa zino politics wa Bobi Wine na ye gwe bayita n'amwatulira kati Mpuuga n'obwokora otya kubanga bw'oba wasisinkananga bali mu gavumenti wagendangayo nga muzimu nedda baakulabanga kati golowooza tibabyogera n'ekyokubiri ssaawa zino ekikukankanya omusajja yategeera ddi ngu nze nasibisa abaana kubanga gwe weebuuze mwali kalangala gwe nga leader of opposition mu kiseera ekyo Nuupu etadde NRM ku Kazito gwe nga leader of opposition Mpuuga lwaki tibaakwata gwe kubanga ba Machete baani ba Edi Mutwe Banubia Nili tibalina kyamaanyi ekibasobola kussa ku gavumenti lwaki tibaakwata Mpuuga baakwata Bobi Wine batuuka abantu beekalakaase wafa abantu lwaki tibaakwata Mpuuga okitegeera kati n'obwokola otya omuguwa guli mu bulago bwo owulira jo wakoze press conference noyita Bobi Wine Yungwe kweli naye Yungwe yakufuula leader of opposition believe or not CV yo eriko omukono gwa Bobi Wine kati Mpuuga ensi yakuvaamu kubanga kati Mpuuga we wawagamba wateesa mukuzika kwa Segirinya wagamba wateesa wayogera ne nabo mu gavumenti balyuke badire mu Segirinya gwe wali oyogera ngaani oledde omusango gwali mu kooti wasisinkanaani jajani gwe wabyeyogerera kati kamakuba katandaaro kati muva mu byamanya bakute Edi Mutwe kati muva mu kumulamu abati nedda esonga eringu bakwata abantu batya gwe nga leader of opposition ate gwo kirimu haleluya nabagamba Bobi Wine ajja kubatawanya mpaka mukkiriza kati alese trade empya akubuulirirawo wali ekitabadde mu NRM yange kati buli omu ataka